Entisa Bukedde abatuuze b'ekisota zone mu kibiina Ekizimbe Kya Kalina emyaliriro ena ebadde egenda maaso n'okuzimbibwa bwegudde n'ebuutikira abazimbi abasobye 8 okusinziira ku batuuze b'ekisota ekizimbe kino kigudde zikunuukiriza okubeera 7 ez'emisana ng'abazimbi basangiddwa nga bakola flowa zonna ezibadde bazimba nga 3 nga batandise y'okuna zonna ne zigwa wansi. Wentuukiddewo nga kyakagwa kubanga mbadde kumbi badde waka ne mpulira ekigwa neziruka ne ntuukawo nga ndaba omusenyu ogujjudde mu bbanga. Naye era otuwulidde nti kizimbe kigudde kidduka mu nsinde myerere wagudde ekizimbe tulabike nti tubako ne kituyamba naye nga tutuuse tugamba bali wansi naye nga kusoba ku ssaawa 6. Abatuuze bategeeza nti bagezezza okulwana n'okutaasa abazimbi abadde wansi w'ekizimbe era bagiye abantu 6 nga balamu. Era ne ndagira ne babatwala mu ddwaliro basobole okubakolako obujjanjabi okusookerwako. Ne twongera okunoonyereza era ne batugamba nti waliwo bannaabo abakyali wansi eyo babadde bateebereza abantu wakyaliyo 2. Oluva eti ya poliisi ereeteddwa n'etandika okuyikuula okuzuula abantu abakyabuze. Omuntu nasobola kulwalayo wadde eddakiika Ssente wa kisota zone Kisembe Julius ayogedde ku kikangabo kino n'agamba nti abantu bangi bayinza okuba bakyali wansi. Okuteebereza okwange wayinza okuba wakyali abantu abalala era waliwo abatugambyewo ekiseera kyatuuse omu yakubye n'essimu ng'akyali wansi naye akaseera akatono essimu neevaako tetumanyi muliro gwavuddeko oba ye kennyini yafudde. Ategeeza nti bafuye okunoonya biweetiye naye nga bitono. Poliisi yatuweereza emergency response ssaawa nga 7:30 era babadde wali tukola nabo. Abamu ku batuuze babutadde ku bayinginiya ab'ekibogwe. Matiriyo yo twogeremu kafe matiriyo twogeremu okubanga ebizimbe matiriyo obulungi ne bayinginiya babayinza bonna b'ebizimbe bande pulobulemu gwabwe mulabulenge ebizimbe. Mbeyawe kampi Emmanuel Sselonjoje ow'eddembe atuuse mu kifo kino n'avumirira abagaga abokesa bayinginiya abatali bakugo. Ekitongole ekyobuvunaanyizibwa ekyaganye kitonda ku bulamu bw'abantu kiyinza kitya okubeera nga tekirina ddaliro. Era poliisi yaffe ya Kira Road eregistarinze okugwa kw'ekizimbe wano mu Kisota zone mu Kikaaya mu Kawempe division nga abaserikale baffe bakola ekisoboka okulaba nga bataasa abantu nga wetwogerera abantu nga 9 bataasiddwa. James Magala yakusakidde Green ku Bukedde TV.